naye olwaleero tugenda kwongera okuttaanya ensonga y'ensibuko yaffe mu nsi tebankadde, ennono zaffe gye tusibuka na buli kimu. Olwaleero ndi wa mukisa, ndowooza ng'aliibwengo bwabeera kuba ava mu lubuto nadda mu lubuto. Nkyazizza era nange nkyaziddwa mu kifo ekyobuwangwa n'ennono weesibuka. Olw'okusinziira ku bye ndabye wano olwaleero, ntambuddeko ndabye ku bintu ebiwera. Eno setup gye ndabye wano nyongera okuwa management ya wano okwebaza okwensuso nti beebale kutegeka kino. Bw'otuuka wano owulira nti ddala osemberedde empewo wezisibuka. Gwe nnina ku ntebe olwaleero mumanyi, oyinza okumuyita Ssaabakabona Jumba Ssaava Lubowa Aligaweesa. Amannya ago agamu ndowooza erya Ssaava bwe nnyongeramu n'erya Lubowa muyinza okonfusinga ne mugamba ntegeeza nze nedda naye mannya ge. Era we tuli wano mu byafaayo bya Buganda alina layini nnene nnyo gy'agenda otulambikamu. Emabegako bwe twayogera ku nzijja y'emisambwa n'emizimu ne Lubaale bwe byajja mu Buganda, twakusiibira kifaananyi. Kati tugenda kugendera ddala mu buvvo bwabwo n'obudde okwongera okutegeera tujja tutya okubeera nga mu Luganda tuwulira kye bayita omuzimu, ennyumba yaayo tugiraba nga bw'ogiraba endi mu bwongaawe ey'essubi bwefaanana. Ne tuwulira emisambwa, ne tuwulira Lubaale, tuwulira amayembe n'ebirala nga bwe tujja okwongera okugenda okuba nga tubirambikako. Nsaba ntwala omukisa guno okumwaniriza atubuuzeeko era nga tutambulidde wamu ne gye bayita Nono TV. Basaba buli atugoberera ng'oli wa TV10 nga weetaaga okwongera okumanya ku ki ekikwatagana ku buwangwa n'ennono, genda ku mukutu gwo ogwa Nono TV osubscribinge, oyite ne banno abalala bajje balabe ki ekiriyo, kubanga tuyinza obutabyogerako byonna wano kubimala naye ng'ate wali gye ziri puroguramu ezikwatagana mu kkoweere bwe lityo. So mbakubiriza mwenna era nyaniriza mwenna abagoberera Nono TV nti mwebale kuba nti mutwegasseeko olwaleero. Sebo mukama wange nsanyusa okulaba. Nsiimye nnyo kuba nti ndi mu kiggwa kyo mu mbuga yo enkulu. Nsaba obuuze kuba tulaba twolekere olwaleero. Neyanzege abasabo ne banyabo yenze Jumba Lubowa Aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ndi wano n'omukulu Dean Lubowa Ssaava. Ejjembe lya kuno munnange, ejjembe lya muno bw'otamanya munnange lyogera ng'omuntu, oyo muntu yennyini. Ejjembe eryo mwe mwagenda ne mukyusa oluyimba olwo mugamba ejjembe lya muno kyokola. Si kyokola, lyali nti ejjembe lya muno kyokoozi. Munnange bw'otamanya munnange lyogera ng'omuntu. Ejjembe eryo lyogerera ku muntu. Bw'aba Jjajja Lubowa obuyinza abusimba ku muntu. Jjajja Lubowa ly'ejjembe erijjayo empingo y'amayembe amayambi amazadde era amakuumi g'empya agayambako ebyo bye tutasobola kweyamba na mikono gyaffe. Kati ejjembe eryo bwe lirabikira mu Lubowa nga ye Ssaava. Ssaava kitegeeza omwana w'omumbejja, taba mulangira, naye omumbejja omwana gw'azaala oyo yayitibwa Ssaava. Nze bamaama bava mu Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje, ekyo kye kinfuula Ssaava. Wange bava mu Saddawudi Muteesa II. Yewaawo. Era kye kinfuula Ssaava. Bassebo ne banyabo mulabe tusinkanye abaana b'Abambejja nga kye twagala kwe kuzza Buganda ku ntikko, kwe kunnyonnyola ensonga y'ennono yaffe. Nze nga Jumba Lubowa Aligaweesa aba TV10 tuli wano ne management ya TV10. Toyinza kugimalayo osobola okugamba nti empewo za Uganda zonna ziweddeyo. Bannaye eddiini alina ebyuma. Webale kuba nakwema birungi. Nange mbitunuddemu ne nga nti kyekyo. Tuli wano n'Ennono TV n'abantu baffe bonna. Nga bwe tumukyazizza tugenda kunnyonnyola ebyo by'anaaba atubuuzizza ebikwatagana ku bujjajja bwaffe, ebikwatagana ku buwangwa bwaffe, ebikwatagana ku kusamira. Okusamira kiki? Ekigambo buwangwa kitegeeza ki? Ekigambo bujjajja kitegeeza ki? Ekigambo jjajja kitegeeza obujjajja bukulondoola
okuva emabega gy'ova teri bujjajja bukulondoola nga bukuva maaso. Omuntu azaalibwa ng'alina ekika mwava ekika nga bw'omuwulidde ataddeko erinnya liri erya saava naye ataddeko erinnya ery'ekika nja kubannyonnyola. Ekika kyekikka okuva eri Mukama Katonda ne kikka ku Bwakabaka, ne kikka ku kasolya mwova, ne kikka ku w'essiga, ne kikka ku w'omutuba, ne kikka ku w'olunyiriri, ne kikka mu luggya mwova, ne kikka mpaka mu nnyumba ya kitaawo maama ne taata. Ekika ekyo ne bakwambaza ennyama n'obeeramu omwoyo gwe bayita ddiini Lubowa ng'olaba muto naye nga byayogera bya myaka 1000 emabega. Kati oyo eyamukkiramu taata ne maama ne bamwambaza ennyama mu kika mwava kyemuva mugaa nti ejjembe lya muno kyokoozi. Leero ntegedde butereevu nti ddiini jjembe eriyitibwa Lubowa. Ate ng'oyo jjajjaffe Lubowa lwa Kabombo nannyini mpingu yakulira empingo y'amayembe amayambi amazadde 10 g'empya nga bwe nabagambye. Ejjembe teritegeeza bulogo. Tulina ensonga ziri nnya zenjagala tiritegeeza bulogo. Tulina ensonga ziri nnya zenjagala mutegeere. Tulina omuzimu ogwo gwe muzzi obuzzi mu bantu oguzze mizimu gwe. Kati gwe buli ayogera ekyogera ku gwe muzimu gwe gulimu. Tulina ekigambo abalongo abo be bannannyini kulongoosa abalongoosa ku ebyo byotasobola kulongoosa na mikono gyo. Tugamba omulongo kyasiba teryasumulula teryakisiba. Kakati omulongo oyo kati oyo yalongoosa ne tuba n'ekigambo emisange oba emisambwa nga bw'olimawo bw'ojjawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa nga gy'emisambuza ate nga gy'emisangwa egyasangwa mu nsi muno. Ne tuba n'ekigambo ejjembe muliwulidde nga ly'ejjambi eriyambako ebyo byotasobola kweyamba na mikono gyo. Kati gwe omusajja ejjembe erikuyambako okusobola okutonda baliyita ejjembe kasajja. Ekasajja bw'amala okulinnya ng'olyoka ofuuka omusajja ng'osobola okuzaala. Kati neebuuza bwebuuza mu abalokole muzaala mutya nga tulina kasajja ng'ate n'okugenda mu nsonga mumugamba nti tuli mu nsonga z'abaze mu nsoke. Atali mu nsonga atagenze mu nsonga tasobola kuzaala. Kati obwo bwe buwangwa. Tukulira ku buwangwa. Obuwangwa bwe buvaako eggwanga gwe kuvaako obuwange bwo kwe kuvaako eggwanga lyo kwe kuvaako obuwangwa bwo nga Mukama Katonda bwe yakutonda mu buwangwa bwo. Kale nno basebo ne bannyabo bwe buwangwa bwe tuzze okunnyonnyolako. Kati ensonga zino nnya bwe tuzigatta zikola ekigambo lubaale nti gy'emyoyo egiramulira mu lubaale mu luzungu ky'oyita universe. Nti olubaale ebbanga eryo bajjajja bwe babeera mu bbanga obujjajja butulondoola kati babeera mu nsi ey'emyoyo gye tuyita essaalaaliro ly'emyoyo. Kati olwo nga lwe lubaale olubeerera nti nga bwe kyali olubereberye emirembe n'olubeerera. Kakati olubaale olwo lyebbanga. Era basebo ne bannyabo ffe tumanyi Mukama Katonda nga ye kyetonda yetonda yekka na yekka, nga ye wange yewanga yekka na yekka, nga ye ggulu eyakula n'agulumira, ye liiso ddene yayina limu alaba wonna, era nga ye ggulu ddene oyo yakula n'agulumira. Amannya ago Tonda yagatuwa mu lulimi Oluganda olw'ennono. Oluganda olwo amannya ago nga gategeeza tumanyi obwa Katonda. Omuzungu bwe yali ajja wano yajja n'ekigambo God nga kirina kye kitegeeza nti Katonda. Omunyarwanda amuyita Imaana, Omunyankola amuyita Ruhanga, Omusoga amuyita Kibumba, Omusaami amuyita Were, n'abalala bonna Omuwalabu amuyita Allah. Kyogamba yatuwa erinnya Katonda n'atatuwa nsinza. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku TV10 gano mazima ebigambo biri ebi. Ffe tusinze ejjembe si Katonda, omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda. Egyo myoyo egiweereza obutonzi bayite ba malayika. Tweyanziza okulambika ng'okubwe kutyo kwegamba olukangaga olwaleero mwe tugenda okutambulira. Twetaaga okumanya Ssaabakabona mu Buganda wano tulina kye bayita ennono. Era ng'ennono eyo erina kubanga esibuka ku kibwa ekikulu ekya Namulondo.
naye omulembe guno we twogerera oyinza okugamba nti ennono tulinga gye twavaako. Emisambwa gijja gitya mu Buganda era Lubaale ajja atya mu Buganda, byavaawa? Otukubidde tooki eri bituuka bitya okuyingira mu Buganda? Bassebo ne banyabo, eggwanga Omuganda kyeki? Omuganda yoyo omubiri guno nnyama, bwe gubeeramu omwoyo, bw'ogatta omwoyo n'omubiri gufuuka Muganda. Omubiri, omwoyo gwe guweereza omubiri, omubiri gwe guweereza omwoyo. Kakati bw'ogatta ebintu ebyo bibiri, omuntu ayina obwakatonda bwe buno buli mu nnyingo 9 n'ey'10 tugenda kugiraba. Oyina amatu 2, oyina amaaso 2, ebyo ebituli 4 ku mubiri gwo. Kati oyina ennyindo 2, ebyo ebituli 6 ku mubiri gwo. Oyina omumwa, ekyo kya 7, awafuka n'awagenda emmanju, ebyo bituli biri 9. Obwo obwakatonda bwo buli ku mubiri gwo. Kati ekituli eky'10 ye mwana gwe tuzaala ng'alina akawompo. Akawompo ako kwe kayitamu obwamwoyo, gwe mulyango gwa guludeni, gwe mulyango gwa Katonda, kwe kwolesebwa kwa ddiini nga tagenze ku musawo, tagenze kumulagula, wabula ng'awulira ekiri mu ye kimugamba yogerako ku buwangwa bwo. Kakati omwoyo ogwo bw'oba ofa tukukwata ku bigere ne tujja nga ebbugumu lijja likugwamu mpaka ku mutima nga gunoonya ekkubo lyagwo ne guddayo mu ssaalaaliro ly'emyoyo gye tuyise mu ggulumizo. Eyo ddiini gy'asangira mukyala we, n'amusanga n'amugamba nti nkwagala, nange n'amuddamu nti nkwagala nnyo. Ne badda mu nju ne baddira omwoyo guli ogwa jjajjaawe eyasooka oba owookubiri, n'addamu n'agwambaza ennyama. Ne bagamba nti naye eddiini Lubowa Saava atatya, atamanyi nti mu Uganda mulimu emmundu, atamanyi nti waliyo abatemu, atamanyi nti abantu batunuzaamu kamera babbye ebintu byonna babimazeewo, bajja keera bamulumbe. Naga nti nanti aliko obwamwoyo, omwoyo gwa jjajjaawe tigumukkiriza kuleka nsi ye kusaanawo. Kakati abatudde mu Buganda kibi nnyo kubanga mmwe mulowooza nti yammwe mwekka. Bassebo ne bannyabo, ensi eno Tonda Namugereka bwe yali agitonda yagiwa obwakatonda bwayo, n'agiwa obwakabaka nga kye kifundikwa ekiraka obubaka okubukwata okubutuusa eri abantu, n'agiwa obukulembeze nga bweziga nti ekika ne kikka kusiga ku mutuba nga bwe nze nkunnyonnyola. Kati ekifundikwa ekyo, eyo y'ensi gye bayita Buganda, ne tubeera n'Obuganda obwegattidde awamu, nti nga tetunnafuuka bika twasooka ne tubeera endyo. Endyo zino ziri 5. Tulina olulyo lw'ebimera lukulemberwa Mpindi, tulina olulyo lw'ebiwuka lukulemberwa Nseenene, tulina olulyo lw'ebyewalula lukulemberwa Mmamba, tulina olulyo lw'ebinyonyi lukulemberwa Nnyonyi Muzinge, tulina olulyo lw'ebisolo lukulemberwa Njovu. Kati ezo endyo 5 ze zivaamu ebika by'Abaganda 52 biva mu ezo endyo. Byajja byambalagana bitya nti okutuuka mu bika ebibereberye binnansangwa byava mu ndyo zino 5. Era mu ndyo waaliyo ense ze zivaamu endyo. Endyo zino ze zivaamu ense ne zivaamu ebika. Kati gwe atamanyi lulimi atutunuulira n'otugeraageranya otunula ku nnyindo noga naye alabika Munyarwanda, naye gwe yawula ku byenjogera otegere nti ennono eyo eba munze, teba mu kwambala mbugo, teba mu kuzimba nnyumba za ssubi, wabula eba mu buzaale bwange nze nga we neddira enkima nti jjajja wange Mugema ye yagema endwadde ku nsi. Ekyamufuula Mugema kye kiriwa? Kubanga tulina omusajja ayitibwa Katumba, ti akasajja ako katumbidde ku kabaka, naye bwe kamutumbiddeko kakoze eki? Yalemwa okuzaala ne kamunaanika eddiba. Bwe kamala omunaanika eddiba ne bakandi akasajja ne kagenda katumbira ku kabaka ne kamwambaza eddiba. Kakati we tujja erinnya erya Katumba nti katumbidde jjajjaffe Kalegeya, bw'avaawo mu kutumbira n'abaga ndi saalinze, bwali bubaka okwe tujja olusozi Sali olwadduka amazina erudda mu nnyanja tirupamwako. Kakati eri essiga lya Jjumba ebunjako eritwala olusozi Sali, okwo kwenva nze Jjumba Lubowa aligaweesa.
okuzaalibwa abambejja naye nga nva mu Bankima jjajja wange Kaasamitala Mulyanga Muzigo Mukoota Kiwagu Balironda jjajja wange Semisenda avuga eryato Nsendeesa ng'ava ku kizinga Wanga Mukulu ne Wanga Muto leero kye muyita Lwanga ng'asinziira Essese ajja n'olutembe lwa Buganda ng'ayita ku mwalo gwe bayita Lutembe Beach ajja n'eryato eriyitibwa Nsendeesa nga lirimu olubaya lwagonya omutuula omusambu oguyitibwa Kitinda ogutuula wali Entebbe. Kakati mu bwa Kitinda obwo ajja mu ntebe za Mugula ajja ne jjajjaffe oyo Mugula baddira omwalo ogwo oguyitibwa Mugula avaayo ajja ku lusozi Nsamizi okutudde State House okusinziira okusamira bajja ne Kabaka Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu eyazaalibwa n'omulongo wa Swengo batuula mu Bwakabaka bw'ab'Emba Musota ekitala Ntebe nti bw'Emba Musota mba ensi mu kukyuka okugijja ku lulyo lw'ensolo kwasibwa abantu yakyusibwa bagijja ku jjajja waffe Mugema. Kati wali Entebbe ekitala awo we baatuula ne bayita endyo zino ne zireeta obunnyo bw'enku obwo Obuganda buno obutaano bwe babuleeta ne bakuma ekyoto ekiyitibwa Buganda ensi ne bagikwasa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu bagijja Essese bagatta olukalu n'amazzi. Kale emisambwa awo we gijjira okuli jjajjaffe Kabaka Wannema azaala Kabaka Mukasa azaala Kiwanuka Wankoko azaala Kyobe eky'omubazzi awo emisambu gye mutegeera we gijjira nga giva Essese ne gyegatta ku misambu egyali ku lukalu egiva ku Walusinsi ne batandika ensi nga bagigasse n'eryoka efuuka Buganda. Olubisi lwetongodde Essese n'olukalu lwetongodde. Naye okimanyi bulungi nti emisambu egyo jjajja gigoba okutuuka ku lukalu ne gireeta obuyinza n'amaanyi wewali olusozi lwe bayita Vuza Ngoma era jjajja Semisenda Kabugo yasooka okuvuza eŋŋoma okuleeta olutembe lwa Buganda. Kale nno ffe bannannyini lubugo nga tuva ku jjajjaffe Kabugo ne jjajja Nakabugo olubugo olwo embuga omwenda ezaakomagibwa Essese ezaamala ensonyi ku Baganda ffe bannannyini musambu oguyitibwa Wamala. Kale nno oyo jjajja Wamala ajja ku mulembe gwa Ssekabaka Bukadde Bukokoomo w'olubereberye okuddamu okuteekateeka ensi eno. Basabo ne bannyabo ab'eŋŋongo olubugo si lwammwe lwaffe bwe luba lwammwe mugende mutuume Kabugo tulabe. Waaw. Abagoberera nsuubira nti muli bulungi tuli mu nnono ensibuko tuvaawa okujja okutuuka wano olwaleero. Era abasinga obungi tutwala nnyo ebintu bino nga abalowooza nti omuntu bw'ayogera ku nsonga ekwatagana naddala okulaba ku lubugo oyo bamuyita sitaani awedde emirimu. Eriyo n'abagamba Abawarabu bo bakiyita siriki. Ne tutuuka okuba nti n'olwaleero bw'obadde olambika Buganda bwetuuka okuyingira mu nnono mu misambwa bwe giva ewa Wannema okujja eno Essese okuyingira ku Buganda. Kiraga nti Buganda yeringanga ensibuko ey'emisambwa Lubaale na buli kimu kyonna ebyatalaaga amawanga amalala gonna. Kijja kitya okuba nti ate wano awali ensibuko we bisinze ate okusaanirawo? Kiki ekituleetedde okuba nga tubungabunga kati? Nanti ekituleetedde okuba nga tubungabunga olwaleero ebigambo bino olaba mbyogera saava bwe ntandika okwogera abantu abagamba oba alinyiddwako musambwa. Nange tuse ne ngamba tabanga jjajja yazze dda nga yali mu kulanya nga tetumanyi nga twetaaga kusooka kumulamusa. Omuntu bw'akeera najja n'akunoonya era nkigamba bannange aba ayagala oligino aba ayagala osimeko deep anoonye kiki ekikufuula Ssaabakabona. Lwaki bakuyita Ssaabakabona? Bw'obeera Ssaabakabona weegeraageranya mu ntebe ya Ssaabasajja Kabaka kojjaawo oba gw'oli Ssaabakabona w'emyoyo kituufu oyagala Obwakabaka buno okutereera nga bwe buyina okuba oba jjumba oyina byonoonya diini asobola okujjawo oli ng'anoonya ebintu ebyo bibiri okulaba ddala yeggwe oba nga si yeggwe. Kati notandika omunnyonnyola ng'otagala nga bwe mbagambye nti obwamwoyo buno bulina obujjajja bukulondoola. Kati obujjajja obwo tibuba bwa mbugo tibuba bwa nnyumba za ssubi. Gw'ojja kulowooza nti ddiini omumanyi golooza lwaki tibamutta golooza ki ekimukuumye? Gw'olaba abali mu Buganda n'abali mu Uganda bamwagala nnyo olowooza abeerawo ati. Kati aliko Obwakatonda amaanyi ago tigaba ga kusamira kukka amaanyi ago tigaba ga kkuma byoto kukka
amaanyi ago gaba mazaale nga gali mu buwange bwe. Kati yenze ndi mugezaako okunyonyola ddiini gwe ntudde naye naawe ali mu kamera okunyonyoka asaanidde oba byayogera si byebyo. Kakati bassabo ne banyabo agambye nti emisambwa gino bwe gijja okuva ewa kabaka wanne Mesese, kabaka wanne Mayaani, kabaka wanne mu butonzi y'ekitinda. Kitinda gwe mwoyo ogufuga ennyingo zino nga bw'oweta emikono oba nga bw'oweta okugulu. Kati obwo bwe bwa kitinda bwe bwayunga eggwanga ku ddala ensi ku ndala. Kati jjajja kitinda emyoyo gino bwe gyabeerayo mu butonzi kubanga giri mu myoyo giri musanvu. Emwoyo ogusooka baguyita kawagga gwe gufuga embuyaga, omukyala baguyita naluwagga. Omwoyo ogwokubiri baguyita musoke gwe gufuga ezzadde. Kyovuga nti ndi mu nsonga z'abaze musoke buli woolaba waggulu oba ogenda kuzaala. Omwoyo ogwokusatu baguyita kiwanuka gwe gufuga eddoboozi mu ggwe yeraddu nga bw'ogiwulira. Kati bwe gujja gukka ne gwambala amaanyi ago mpaka ku maanyi ga muzimu agajjajjaawo ne guko. Omwoyo ogwokuna baguyita kitinda gwe gwa kabaka wanne. Omwoyo ogwokutaano baguyita ndawula serulyo lulanda. Serulyo lulanda lwandawula lwe luzaalo bw'ebindu. Kati ogwo gwe gukulandiza ow'embogo n'owasa mu nkima, ow'enkima n'agenda mu mmamba gwe gulandiza Abaganda oba ensi yonna. Kyova olaba nti effumu lya kabaka Ndawula lirina ennimi 9 ezo ze planets omwenda ezikola ensi eno era ye kabaka eyafuga ensi yonna. Kyova olaba Abasiraamu bagamba ffe tulina kabaka Ndawula musiraamu anywa soda, Ndawula akola bw'ati. N'osanga ab'obujjajja nga bazimbye emizikiti ewaka. Ndawula bw'atyo bwe yatuula mu Buwalabu ne China yatuulayo mu ntula yaayo naffe Abaganda. Ffe kye tukola ng'Abaganda tokoppa bitali bya buwangwa bwo, wabula bw'atuula mu bucwezi nga bwe yatuula ku Bumaali n'Ekijeri ku lusozi oluyitibwamu Kigali. Ku lusozi oluyitibwamu Kigali, ku lusozi lw'Enzooli, we yatuulira ku Lutindanjezi, we yagendera mu bacwezi mu bigo bya Mugenyi, eyatuula mu ntuula ye. Naye ng'ensibuko eriwa? Ensibuko eri Buganda. Ebuganda eririddawa? Eri Bulemeezi. Ebulemeezi eririddawa? Ku lusozi Walusinsi okusibuka eri Nyansi. Eyo yensibuko yaffe. Kakati wano mu Buganda amaanyi n'obuyinza gatuddewa? Gatudde mu Busiro. Obusiro mwe mutudde Obwakabaka bwonna, mwe mutudde amaanyi n'obuyinza. Obusiro kitegeeza ki? Mwe baasiisira okukuuma amaanyi ago. Kakati bweddayo omwoyo gw'omukaaga baguyita Nabamba, nti omukazi tasobola kuzaala mwana nga teyeebambye n'omusajja bw'ati. Gwe gwoleka obukiikakkono, obukiikaddyo, obuvanjuba n'obugwanjuba. Ke kabonero k'omusaalaba kwe kubaawo kw'omuntu bwe bwa Nabamba. Omwoyo gw'omusanvu baguyita Musisi, ye nannyini kusisimula bitonde. Kakati jjajja Musisi oyo yavaamu amaloboozi agakuuma ensi eno, ye nannyini kusisimula bitonde. Kati emyoyo egyo musanvu gwe wandika ekigambo Katonda olabe kirimu ennyukuta mmeka? Kati akabonero ka Musoke, akabonero ka Musoke ako kalimu emyoyo giri musanvu. Buli mwoyo gwonna ojja kusanga empingo y'amayembe amazadde 10 oba 10 g'empya agakuuma Ssewamala, agakuuma Kabaka Bulamu. Amayembe ago gali ameka? Nti ejjembe ekkulu ye Lubowa mu mayembe amasajja, ejjembe eryokubiri ekkulu mu mayembe amakyala ye Nambaga. Kakati teri kiggwa mwe litali. Era amaanyi ga Lubowa gatudde ku lusozi luyitibwa Lubowa Entebe. Kyova olaba nti bwe baba bagenda okutikkira Ssaabasajja Kabaka, bwe bamugja Lubowa ne bamutwala ew'omulongo Mayanja okwanja ensonga, ne balyoka bamuyisa omwo kw'owuliraku ne balamye Mayanja agende e Buddo. Tujja kutuukayo. Ekituufu nze n'eddiini twetaaga puroguramu nga 2 kubanga buli kimu kati ngenda kuba nkoonako kiki. Buli wiiki tujjanga kujja tulabike nga tusomesa eggwanga tusobole okutuuka we tugenda. Ye waawo. Kakati jjajja Lubowa, olusozi lwa Lubowa Entebe kye mwakola mwaluteekako mmundu, kye mwakola muluzimbyeko malwaliro, kye mwakola mwagobako abantu bonna ab'obuwangwa n'ennono. Kakati eggwanga ne liba nga tirikyalina maanyi ga jjembe, ne bw'oleeta abasirikale tebasobola kukuuma kubanga obukuumi mwabutujjako.
kakati bodda wansi ku mulongo mayanja omulongo kyasiba teryasumulula mayanja yayanja ensonga bw'ogatta Victoria n'ogatta Kijja ne Balola nyanja plus nyanja equals mayanja kati amayanja gonna golaba ageetoolodde ensi eno gafugibwa omulongo mayanja kati bw'ogenda Sseguku tewali bw'onoogende wa Maama Nazibanja Jinja Kalooli obuyinza bwonna mwabujjawo bw'onoovaawo nojja mu Masire Kasubi tiwali kati Buganda nesigala ng'eri 0.0 equals 0 y'ensonga lwaki tusaanawo bassebo ne bannyabo titwogera bintu bino lwakukuba wabula ensi bwegenda n'ebisakati bisigala bitudde kuki kati Obwakabaka ne tubanga tulina kabaka naye ng'Obwakabaka titulina ebyo kyatugamba nti baatuwa biwa byansi naye teryatuwa kubanga nze bino byenjogedde ani abiŋŋambye tuddeyo buzzi kutereeza nnono mwe mukwate ebyobufuzi naffe tukwate ennono wabula kye mukola nga Buganda mutuwe respect kyokka kuba situlina kye tubabanja abakutte ekkowa ery'ennono babawe ekitiibwa kyabwe yes bano abali mu bya administrative basigale nga bali mu administration ojja kusanga nga buli kimu kitambulira mu pipeline yaakyo kubanga tumanyi ekyokukola so togamba Bugambi tiyambadde engule y'Abanigeria ate ayambadde engoye engoye mabala gali mu mabala 7 gatuula ku ggulu amabala ge mu America bwe gaaka n'agawano bwe gaaka kati ago mabala tusobola okuganyonyola olubugo lujjayo kitiibwa kya Buganda. Omuzimu kyekiwano mu Buganda kakati omuzimu ye muntu omuzimu ye muntu eyafa n'ava mu nsi nadda bw'ofa tuga nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo tugenda omuziika ne tuga nti ddiini mugenzi yagenda bwodda n'otuula ku mwana wo oba ku muzzukulu nga tuga nti muzzi mu bantu omuva ekigambo omuzimu gwe gufuga bwe tuba tugeze twagala ku ddiini njagala tuuza bya kika kyaffe mpewo za kika kyaffe njagala zituuza nina kutandikira ku ki kera ku makya nga nsala mbuzi zange nga ntandika si kituufu ekyo ekisooka nti olw'okuba twanyiiza obujjajja omuntu tusooka nitumumalamu obukko obusulwa obusobe naddiro okusuulagana ebintu ebyo bijja bitya tibajjajja baffe bwe baava mu nsi netubasuula bwe tubasuula nentandika okulya n'eddiini muganda wange naye ng'ate ekijjulo kya Lubale situkirya ffenna kati ne wajjawo kye bayita obukko mu bukko obwo tusoba abaana baffe ne batandika obutafumbirwa ne tutandika okuwasa mu bika byaffe ne tutandika okwezaalamu kakati n'osanga omwana ng'ayagadde kitaawe oba muganda we kati ekika ekyo kibaamu obusobo kati tusooka ne tujjamu obusobo bwe tumala okujjamu obusobo tunoonya omuzimu gunnansangwa kubanga nakulaza amaanyi nti omwoyo bwe guba gukka gwambala amaanyi ga jjembe ne gagayambako ne gambala amaanyi ga musambwa agasangwa mu nsi muno ne gambala amaanyi amalongo ne gagalongoosa ne gambala amaanyi ga muzimu agazza emizimu gwe kati buli mandwa yonna ddiini gy'olaba ku muntu etuulira mu muzimu erina omuzimu ogwagitandika kwetuulira kubanga tulabye nti kiwanuka maanyi ddoboozi laddu bwekutuulako nga tetuulidde mu muzimu osaanuuka tulabye amaanyi ga jjembe nti ge gayamba ku bintu byonna kati gujja gwesengejja buli mandwa gy'olaba etuulira mu muzimu era bw'osanga Kawumpuli ng'atudde ku nze oba Lubowa ng'atudde ku nze oba Mukasa ng'atudde ku nze ogenda okulya ng'ayogeramu eddoboozi erifaanana n'ejjumba ne baga nti ayita n'emmandwa yamanya kyerya kati abantu bano abasamidde olw'okuba basigala tibategeera kakati ye n'akozesa ekitiibwa kya jjajja Kawumpuli okwebaka ku bazzukulu be n'akozesa ekitiibwa kya Kawumpuli okubba abantu n'akozesa ekitiibwa kya Mukasa oba ekya Lubowa okuteekawo ebibokisi nti bw'obigatta bw'oti n'oteekamu ssente n'akozesa ekitiibwa kya jjajja okwebaka mu mayinja nga yeefudde omugagga nti agenda gaggawaza abantu ne bakozesa ekitiibwa kya jjajja okubba abantu ne bakyawa okuwangwa kwabwe abantu bangi nnyo okwawukana ku kyendabye wano olwaleero
tumanyi bw'oba ogenda ku kiggwa ekyomusamize olina okusanga obusiisira bungi nnyo Lubowa muwe ennyumba ye Kiwanuka muwe ennyumba ye gundi muwe ennyumba ye n'okuba nga wakyafu nnyo kati n'ebibbo nga bingi buli lw'ofukamira teekaawo sooka ogireko wali eri sooka ogendeko ewagundi abantu ne batuuka okuba nga beetamwa n'atuuka n'okubeera nga obulombolombo bungi nnyo obutukyayisiza ennono zaffe lwaki wano si bwe kiri anti wano nasindikibwa ekimpisa Ssaabakabona nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nakomawo okuzzaawo obwakabona nakomawo okuzzaawo ekitundu ky'okwolesebwa nakomawo okuzzaawo obw'omwoyo kyovola nti bintu byonna bwe mbinnyonnyola ntandikidde mu myoyo nzijja nnyonnyola myoyo kati ekitundu kino ekyokusamira Tonda Namugereka yakikwata bw'ati n'akizingako nga kijjudde nnyo ekitundu ky'obubbi kakati n'atukomyawo okuddamu tuddaabulule tusomese abantu enzikiriza tubasomese obuwangwa n'ennono tuddemu tubateekereteekere ku musingi ogw'okutegeera obujjajja bwabwe kati tojja kuddira Lubowa bw'onoomuwa ennyumba n'atuula kwani Mukasa n'omuwa ennyumba Kiwanuka n'omuwa ennyumba kakati weetaaga ennyumba 6 kubanga emyoyo mingi ogenda gizimbawa kitegeeza nti weetaaga wesinzo nga liri lyolaba erya Ssewamala ekkuŋŋaaniro ly'emyoyo ne libeeramu kkala ez'amabala 7 nti obwakatonda businziira wano kakati ne tufunayo ennyumba y'omuzimu nti oyo ejjajja Kaasamitala ne tufunayo eyamuwanga kale ezo ne tumanya nti obuwanzi butandikira awo Ssewamala n'atuula wali eyamalirwamu ebyensi n'eggulu ne tuteekateeka Kabaka Bulamu Kabaka Kinene Batenda Kijjolooto najja kulera ne tuddayo mu bifo nga boolaba Ttanda ne tuddayo mu bifo nga boolaba Buyego ne tuddayo mu bifo nga boolaba Walusi ne tuddayo mu bifo nga boolaba Ewannakayima Emubende ne tuddayo mu bifo nga boolaba Bigo bya Mugenyi ne tuddayo mu bifo nti olusozi Nsamizi kwe kutudde State House Entebbe kati titukyasobola kusamirirawo sawo watandikira ekigambo president atusamirira emisambwa gyaffe buli kiro oti batuulawo tebamanyi tolaba abasajja bwe bajja ekibuli awo we watuula ejjembe lya Namuzinda bwe bajja Rubaga we watudde Naalongo atandikirwako ensonga Namirembe bwe bagenda Ensambya awo we wali omusambwa gunanyini kusambyasambyako nseno bajja balonda maanyi we bajja batuula kakati ffe tuddayo buzzi okweteekerateekera mu bifo bino dini si mwe mutwalibadde zinaalibadde ntudde ku kifo ky'obutonzi ng'era kimpeereddwa Bwakabaka naye tibasobola kubanga baasuula obwakatonda bwabwe bonna banoonya kulyamu ate nze kankubire nze dini nkufaanana kati omuntu ayinza n'okulowooza nti bino byenjogera wasoose nakuŋŋamba naye wasoose kuŋŋamba ntuuse wano nange byendi mu kulaba wano ama 100% olaba siina na bibuzo bingi byenkubuza nkuleka oyogere kuba nina kyendaba kyolina okudrivinga abantu bakitegeere bulungi kati abantu bagenda ne balowooza nti obajja kutunuulira abakulembeze ba Mengo abo bakutteko kati n'eddiini kati baagala kulwanyisa Bwakabaka puliizi teri muntu ayagala Kabaka kunnenkana taliyo kubanga Ssaabasajja Kabaka kyekifundikwa ye Maasomoogi ye Namunswa ye Magulu Nnyondo ye Cuucu ye Rukoma ye Nantawetwa kitegeeza amaanyi ye Mpagi Sseddugge mu Buganda nkondo balonda mu Lubaale enkondo balondamu ekiro obunene enkondo ekiro obunene mu Buganda ye baffe Ssaabasajja Kabaka Mutebi Muwenda sijja kumuyita lya Ronald kubanga teri muzungu gwe bayita Mutebi nze lya Ronald sirimuyita kubanze mmanyi nti Ssaabasajja Kabaka si muzungu tudde wali ku muzimu tumaze okugufuna baguyise bagubuuzizza walina ki ku nsi kuno ababuulidde nti nayina empewo ya Mukasa nayina Muwanga nayina Lubowa nayina Kiwanuka olwo bwe tumala obitegeera ne tulyoka tuyita abakulu abo batuuza kati olwo wabeerawo gwe bayita Senkulu Mandwa wabeerawo gwe bayita nnyina enkulu ye jjajjaawo ng'omuntu bw'ayagala okutuusa eddoboozi n'ajja ku TV10 n'omuganda ebyo byoyagala okwogera jumba tibigenda genda mu bantu kati mulaba puroguramu eno ngikoze naye era ddiini ajja kutemamu kyayagala akiteekeyo kyatayagala akijjemu otegedde kubanga ye news editor nze nsobola okwogera naga nti kino kyayogedde nedda
kakati wabeerayo senkulu gw'osobola okuba nga oli mulwadde lubaala akuluma emisambwa gikuluma oliko amabanja oli wa kika kya mbogo kati nga nze mmanyi ti ab'embogo ewajjajjaffe Kayiira Mugulu gye basinzidde wafaanana bwe wati wali bwe wati kati nze nenkuteekateeka naye mwabakeera ku makya n'osamira bamweyana n'oyambala ebikapu n'otandika okunywa enjaka n'onywa omwenge ne gukeera ku makya ddala ddini singa osanze ntamidde nga ntula mu programu y'owano ng'ogamba nti omanyi nze ndiko bamweyana ddiini kakati nasoose kunywamu bassebo ne banyabo muleke kwonoona buwangwa bwaffe empewo ziteekebwateekebwa senkulu omwana gwe nazaala nga nze Jjumba nze muzaala ddiini amubuuza ani senkulu wo ng'era bw'ojja okumbuuza naye gwe jjajja Jjumba wateekebwateekebwa ani wambadde nzijjawo maaso okubuuza nti bino gwa byerosezza oba waliko naawe yakutuuza n'akugamba nti owaaye ekiggwa kirina kufaanana bwekiti nina senkulu yaani oyo omusiige Sebyayi Kyabangi ku lusozi Walusi nayita mu mikono gye jjajja Bujagaali ebusoga nayita mu mikono gye ono omwami yatambuliranga ku mazzi jjajja Kimbo w'Ebuddo akyaliwo mulamu nayitako mu mikono gye maama Namuganyi akukireeka nayitako mikono gye jjajja Kyobe ekyomubazi essese wa Kabaka Wannema myaka ena nga ndi eyo nkola kasera nayitako mikono gye olusozi Wayitambogwe mu Busoga nabeerayo olusozi Yiyingo nabeerayo kakati munja nga nteekebwateekebwa bwe nti olusozi Wajjinja Masaka kati nenzija ensonga nenzifundiikirira omusajja gwe bayita Muwonge njogerere ebukomansingi kati oyo ye senkulu wange mu buzaale jjajja Kiberu ekatosi ku lubire nalubaale muzuulanko nitakala kwebyo bibyawo ekatosi ku kkubo oyo jjajja Kiberu omusambo ogwo Mmonde Luwano Lubiriga misambo egyo nabeera nagyo Kabona Laadi Kisomba Nabbi Matovu Kitaka kya Nawansi Omulangira Nakiyongo omubazi omuweereza Luganda kuli olugende enjala tirudda muzzukulu wa Namazingo Muluta Nyanja Musamize Sebide Siryegaana Lubaale Lujumba Ssekabaka Wankoko Ndabirwamu Mukadde Akinaga oyo jjajja wange yatulanga wano Bwerenga mu Lubiri ewa jjajja Kisiri Kikadde Kikira Entembe etannassa timubula kalondererwa kakati omuntu okubeerawo ng'olina ebyafaayo obaako emikono mwoyise naye mmwe abayimirira ne bakubuuza nti naye gundi yogera senkuluwo wava mu ddiiro ki ani yakuteekateeka bw'oyogera ennyo oyogera abafu naye nze Muwonge njogerere bw'ali mulamu jjajja Kimbo w'Ebuddo wali mulamu jjajja Uniike Makerere omusajja yakubanga engoma n'amala n'asiba emikono bw'ati nezeekuba yokka jjajja omugenzi Makola Ekiteegombwa abo bonna nayita mu mikono gyabwe kyovula nga nfaanana bwe nti naye nali muto jjukira nti banzaala Kooki banzaala Kannabulemu musaza lya Baffe Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuddu mu ggombolola gye bayita Kiyebe ku kyalo kye bayita Kibumba ekatongero kakati mu muluka gwe Kannabulemu mwenva naye gwe bala olugendo oluli awo nti n'ekitundu okujja ebuwame wa jjajja Salimukulu natambuzanga na bigere kati ddiini nze nakola nze nasamira nawe olinayo ku bibugobugo ebikaddekadde abasajja bye bambala n'asooka n'abakanga omugane mubulwako n'emirembe nati ddiini ondaba nze bonsanga nyambadde olubugo era luba lupya kubanga olubugo tulambala olw'ekitiibwa kyaki ky'omuzimu kyekijjako okubeera nti omuntu oli bw'awulira nti kusamira kompulitira alina okugamba kakutamya obulamu buno obwa bulijjo ekireeta ekyo ekisooka ddiini obutamanya kati bwe waali ntadde mu puroguramu eno twalyogedde agantuntu waliwudde kati nga nasomye eddabu namba z'essimu omanyi mbeera mukono nze Jjumba mulaguze namba yange y'essimu etyo kyamira wano wali badde obikoze eki wabiwulidde era omuntu bw'omulaba wano ajaga nti akakati oyo ddiini bamuwadde ssente naye tamanyi nti wankubidde na bukubizi essimu n'ojja wekola ki kakati abasawo obwavu bali bubi gwe n'osanga omusawo nga talina mmere ddiini abantu bwe bajja wano banywa okuva ku caayi ne bamala okunywa ekyayi ne balya ekyemisana ne balya n'ekyeggulu era akawunga ke balya n'ebijanjalo nze mbyerimirye ekasire sibigula nina ettaka nnima ate sirina mulwadde gwe nnimisa ate wano waliwo ennimi wano olabyo sirina
nze mbadde mmanyi omulwadde bw'ajja wano kiki ekikuluma lubaale akuwadde ennaku meka okwebaka wano nti 30 kikakati ogenda kukolako bweziti okube ne ku nkumbi kangubuulire eddiini wano tulina amazzi tulina oluzzi tulina n'agattaapu naago gwolaba gonna mazzi tulina wifi buli nyumba gyolaba wano erimu wifi bano tebajja kuddayo kampa webeera abo abasajja abo bagenda beera wano nga tulina wifi ate ng'eddukira ku speed wifi eyo buli nyumba erimu wifi naye gwe omulwadde najjeewo n'omugajjako essimu tuula wano omulwadde wa ggwanga wansi si wuwo aze jjako essimu ogenda kutambuza bigere n'abitambuza n'omuggyako essimu tomukkiriza ono n'omulagira ayite eno gwe gwemmaze ayite eno tobakkiriza kusisinkana akabonero akooleka nti oli mubbi gwe obanga byokola bituufu lwaki ogamba ddiini okubuuza omuntu oli atudde wali mubuuza nti wamaggo wajja oti lwaki omugaana lwaki kale oyagala amubuuze nga oli muleke atambula abeere free nga bolaba batabani baabwe bayitemu ku lw'omukaaga bajje bakole risaaki kubanga nze eddiini ngumanyi ng'omusajja asinga okubeera omunoonyereza mu Uganda kyovulanga abantu bakutya kubanga balina ebikolobero emabega waliwo yaŋŋamba bwe tuba tusinkana tojja wange nsanga ku wooteri bweti twogerera awo ate bw'oba ojja essimu zo zireke eri buli kimu nakinzijako naye nze bwe tubanga twatandise okwogera njagala kutegeeza ggwe munnamawulire ne bakuwa essimu n'azikuwa zonna naye nga tomwambudde tasobola kulemwa kujjako kyayagala timuzanyisanga bantu bannamawulire omuntu asoma amawulire asinga owa poliisi asinga ow'amagye kyayagala kyakukola wabula kyokolanga muwe kyayagala yagenda akola ekyo kyayagala naye togezangako mbogenda mu interviewinga omuntu asomedde emyaka egyo amaze n'envi nga gwe jjumbe yaveeryeko kingoga nti ogenda kumulemesa kyakwagalako mwene ensi Uganda kubanga nesaawa ogenda gimuggyako ne pesa lyokukanza ogenda limuggyako bw'aba akwagalako interview agifuna bw'aba akwagalako ekifaananyi kyovola nze eddiini ze sikutawaanya kyonjagalako kyenkuwa bw'oba omanyi nti kyokola si kya bufere mukkirize abantu babalabe omuntu n'akunoonyeza ku geeti eyeno n'ava ku yeeno n'adda ku yeeri n'ava ku yeeri n'omugayo yo oyagala ki kubanga oli mubbi jjajja w'abaana yeekweka abazzukulu tekisoboka weekweka otya omuntu muleke mugaye nti olwaleero siriiwo ninako omukolo wendi naye kati jangu bassebo ne banyabo eyo nvuddeyo kakati omuzimu guno bwe tumala okugutuuza omuzimu ne gulaka gwogera empewo zaagwo ne gwogera lubaale waagwo ne gwogera emizimu gyagwo ne gwogera amayembe gaagwo ne gwogera bye gwakolanga ekika ne kitandika okuteekateeka senkulu n'atambula n'agenda n'azimba ennyumba y'omuzimu n'atandika okuteekerateekera ekika ekyo n'ateekawo ekyoto ekituteesaawo ekyoto kwe kunoonya ekitangaala mu buwangwa n'ennono ekika kino kitandika okufuna ekitangaala kubanga ku kyoto okwo kubeerako ebisiki obwo busikirano kubeerako ennimi ez'omuliro mwogere olulimi lumu kubeerako ekitangaala nti ekyoto tukiteeka mu lujja okusika ku kitangaala kiri ekyenjuba ku kyoto ekyenjuba emunyenye n'omwezi ne kikka ne mufuna ekitangaala we muli ne mutandika okuloota ne mutandika okwolesebwa lubaala alinnya ku mutwe n'atandika okwogera ne tuteekateeka kabaka bulamu oyo Ssewamala kubanga yakuwa obulamu buli kika kirina kabaka bulamu buli kika kirina naye waliwo ebika ebirina specific kati buli kika bwe kiba tikirina kabaka bulamu gwe mbulya wali atalina malaalo waabwe eyo mbuga ya kabaka bulamu eyo mbuga ya kinene kati teri atalina mizimu kubanga tulina ebijja era kyekituleetera Abaganda obutazika ku limbo kubanga ojja kuddira omuzimu gw'omunyolo ogugatte n'ogw'omulugwala ate ng'emizimu tugimanyi giba giina okwogera kakati waddira ate olaba mu kuzaala bwe tunuulira kuzaala buzaazi abaana nti omukazi bw'abeera olubuto omukyala bw'abeera olubuto atandika okubaako enneeteekateeka gy'ateekerateekera omwana oyo bwe oluweza omwezi tulina omukolo gwe tumukolako bw'aweza emyezi 2 tulina emikolo gye tumukolako era omwana oyo tugenda tumubalira ku lulira luno mpaka bwe lwambuka ne lumalayo ekkundi
ne tumanya nti kati olubuto lwa myezi 8 kitundu ne tutegeera bwagenda okuzaala omukyalo yaddamu n'alumwa ebisa nga bwe mwali mu kabonero kali akannabamba musise akomawo era omukyala mu kuzaala omwana ekisa ekisindika omwana takiwulira lwa musisi kakati musisi ono omwana ono ne tumanya yazaalibwa na mwoyo ki oba na musambwa ki kakati tutwala ekitanyi kye bayita placenta mu Luganda gwe tuyita kaanaki titubuuza mukazi nti ozadde kaanaki ng'omwana w'emabega tannago kati ne tukitwala ekitanyi bw'abeera muwala ku Nakitembe ne tufugika ku kitooke kya Nakitembe nti obeeranga mugomvu nga Nakitembe eribalo omusajja akwagala nga bwe baagala ettooke lya Nakitembe mu lusuku kakati omwana omuwala we bwe tumala omufugika ku Nakitembe n'alyoka afuna erinnya ery'ekika erinnya eryalule n'erinnya ery'olugero eryenzikiriza omuganda abeera n'amannya 3 agatandikirwako teri muganda alina amannya 2 kubanga bw'osanga omuganda ng'alina amannya 2 baba tibamwalula kakati bwe twogera ku kigambo ekyokwalula bwe twogera ku kigambo ekyokuzzaawo nga mmwe abalangira mumanyi kye bayita obwakiweewa bwe twogera ku kigambo ekyo nga mutandika okuyomba oli bwaga teagundi oyo tibamwalula ani ayalula abalangira n'abambejja eyo puroguramu tuligiddamu ne tugyogerako kubanga olwaleero ebigambo nzize mbigatta mwe mulondemu omulamwa ddiini lwalijja nagandi kati twogere ku guno gwokka tugatta mu kirala mumpewo wano waliwo ekitabudde abantu tugenda ne tuwulira ng'otadde wali amayembe mizimu bwale misambwa ne tubaawo empewo ng'oli bw'ajogerako buli omu adduka misinde ki kye bayita ekitambo kye bayita ekitambo buli muntu akirina okakasa kiva mu kigambo kikutembye amaanyi ago agakabaka bulamu ge gatuuza empewo kuggwe kati tolaba nti embuzi y'omuzimu tuleeta nzirugavu embuzi eyo enzirugavu nti omuzimu guno tigwafuna bbala mu butonzi kubanga ye muntu ate lubereberye tiyaliiwo omuntu ye yatumwa kati omuzimu tugusalira embuzi nzirugavu bwe guba mukazi tugusalira nkazi nzirugavu omwana omuwala onadde mwazaale bw'omusalirako ennume tazaala ataddamu kuzaala bw'aba mwami tumusalira embuzi ennume enzirugavu lwaki ti omuntu ono oba yatomerwa mmotoka naye yafa oba yakubwa ssasi naye yafa oba yakola kati yatwalibwa kabaka bulamu ono bw'abeera mukasa mu bbala eryo eryeru ng'ossa oyo ye bulamu bw'abeera kabaka kinene nti enga kinene tinesaba kabona yafudde kinene kati ekyo kyekiddugavu kati olwokuba omuzimu guno gugenda mu bwawalumbe era ne tuguziika mu ttaka bw'oba oyagala kasooli afuneko emino 5 oba 3 empeka ogiteeka mu ttaka bw'oba oyagala lumonde addemu abale lumonde omulala omuteeka mu ttaka n'omuntu bwe tuba twagala omuzimu gwe gudde titumuteeka ku kibani titumuwanika tumuziika mu ttaka nti nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba kakati omuntu oyo n'asobola okudda kati omuzimu guno tugusalira embuzi enzirugavu eya kinene kakati onoogusalira otya enzirugavu gwe ng'agusalira tiwakola kinene kubanga tumujja mu bwa kinene ne tumuzza mu bwa Ssewamala n'alyoka atuuka mu bwa Mukasa kabaka bulamu era Ssewamala tayogera kinene tayogera wabula ayogera abeera kabaka bulamu atuulira mu bwa Mukasa kyovula buli muntu ajja emisamba ku ttale basooka kusalira mbuzi njeru Mukasa yakakasa ti emisambo egyo ogifunye yatuulira mu bwa bulamu dawo nnyo twetegerezeewo nange mbadde simanyiyo bw'ova mu kinene ate n'osibira mu Mukasa nanti kati tolaba tugamba nti Mukasa waliwo atalina bulamu ngassa taliiwo kakati bw'ova mu bwa kinene kitegeeza nti bw'ofa afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo ekigambo kifunze bufunze nti kufa kiri kufuulwa ekitegeeza okyaliwo kubanga ddiini kkiriza nti ku mugongo gwa kitaawo waliyo ne mu lubuto lwa maama waliyo lwaki kukkiriza nti wano bw'ofa tolina woolaga ng'ate weewava otegeddewo lwaki bw'ofa wano gamba tolina woolaga era omuntu alaama
ne bwaba faaza ne bwaba mulokole ne bwakyakola eddame naga nti eno ennyumba y'abaana bange abawala era bwe mutali gibawa mulinda bagwali mu nkokoto oba ogenda bbala bisaaki otegedde nti buli muntu akkiririza mu muzimu kakati omuzimu ogwo mu kufuulwa gukomawo mu bwamukasa ne gutuula ku nviiri z'abalamu ne gutandika okwogera era mu bwakabaka lwaki nkona nnyo mu bwakabaka nti guli saava mu bwakabaka gwe tolaba nti omuntu bamuteerako naalinnya nga kabaka amaze kukisa mukono si bwe kiri kakati naalinnya ono abeerawo ki nti kwoyo kwe naalinnyanga mbabuulire kyebava bateekawo katikkiro era buli kabaka omufu buli kabaka omugenzi buli kabaka eyakisa omukono ayina naalinnya buli masiro galina naalinnya waago ne katikkiro we kwoli kwalinnya kati mwasigaza bitiibwa balinnya bassebo abasiga tebakyalinnya kati awo wewali ensonga we tuyinza okutunuulira ne tugamba nti lwaki tibakyalinnya kakati olaba nti bamuziika bamutereka bamutwala mu kibira bamuggyako oluwanga baluwunda naye ne bateekawo naalinnya kitegeeza akawanga kali tikoogera kabonero kakati mmwe ekibatwala musimu obuwanga bw'abantu mubwagazaaki bateekawo naalinnya nti ajja kulinnya kwono bateekawo katikkiro abuulire kabaka oli omulala aliwo ow'ennyama nti Muteesa agambye nti ensonga eno kati tugikwate bwe tuti Muteesa Mwanga agambye ensonga eno tukole bwe tuti Mwanga agambye nti obubaka butusindise wajjumba tugende tukole bwe tuti ne bwe tuti ne baga nti biyita ekiro ekabaka yeetikka kubanga yeetikka enku nakumira jjajjaawo ekyoto mubikuma tebikyakumika awo kikiri kyobadde ombooza nalabye lwe bazzeemu okuddamu okkuma ekyoto mu masiro nembuuza bwe kibanga ekyoto ekyo tekirina kuzikira baali bakizikirizaawa anti sikwe kuzikiza Obuganda nanti Buganda eyina ennyingo ekwetambulira nti emanyi bweteekawo omuti gwe bayita kabaka njagala ate emanyi bwegujjawo emanyi bweteekawo ekyoto kye bayita Sseruggula miryango emanyi bweteekawo ekyoto emanyi bwekijjawo olw'abakabona bano olw'abajjajja b'ebika bano olw'ennyingo z'ebifundikwa bwe zijja nti ensonga eno tugifundikiriddeku wano Buganda emanyi buli kintu kyonna kati mu kumanya okwo kyekitufuula Buganda buli kika kidde ekikola omulimu gwakyo buli mutaka addemu akola omulimu gwakyo buli butaka tubuzzeewo nga bwe bulina okubeera nange nzireyo wajjajja Mugema tutuule tuddemu tulongoose omulongo gwe bayita Lubigi kubanga mu Lubigi mu muggo ogwo gwe wava yaganga ti bbira mpola ojja kuvaamu ng'oli mulamu buli yeyajjanga n'endwadde nga bwabbira mu Lubigi avaamu mulamu ne bagaa nti tugenda wa Mugema ebbira kali akasajja tikakyalina nansonga yonna n'endwadde tikakyajjanjaba endwadde kagema ngeme mwe tujja erinnya erya Mugema kituufu Mugema tumulina ow'ekika omukulembeze waffe kituufu ne Mugema w'emisambwa waali bw'aba oyo eyagemanga endwadde zijja mu Buganda yaani tuvuddewo awo wonna waliwo okubibobya abavubuka emitwe ennaku zino abamu bwe tubagaba batujeregera ku mirimu eyo naye gwe tewasiibula wammwe ng'ojja era kyova olaba nti buli mulimu wabeerawo ekigize bagamba gundi oyo n'obeera wa lutwe completely ne batuka okubanga buli ekizibu ekibeerawo balina be bakwata wano bw'ate abadde nawo gwe bateekako empingu ne bakutwala ekyo kiva ku ki anti kakati buli w'osuula obuwangwa bwo gaba mabanja twagambye nti obujjajja bukulondoola obwo bwe busika bwe busikirano kati tulina obusika obw'ebintu tulina obusika obw'emyoyo kati bw'otasiirula ng'ekyoto tikiriiwo ewammwe ng'ekiggwa tikiriiwo ewammwe kubanga ekiggwa mwe muggweera ensonga kakati ng'ewammwe tewaliyo ekitundu kyonna kyakusamira ate nga tolina najjajjaawo nga bw'olaba Jjumba Lubowa aligaweesa kakati ogenda okulaba ebizibu nga bw'agenda ku mulimu bakugoba bw'oba olina omusajja gwe gwagoba bw'oba obadde okola leveni ebibyo byonna ng'ebiyoola wadde eggwanga Uganda abantu baavuwadde
naye gwe kyogamba abagagga tebaliimu. Olwaleero mmwe bwe mutunula mu kitundu ky'obucwezi nga tutandikidde mu bigo bya mugenyi, olwaleero bw'osanga Lubaale w'Omunyankole gwe tolaba nti buli kiraalo kirimu ekyoto kubanga bakuma ekyoto ky'obusa, gwe tokimanyi nti kyekyakaliisa ne Nakayima era bagenda ku ttale, gwe genda onoonya Abanyankole bonna ab'amaanyi ani atalina nti. Naye Omuganda ava e Masaka ng'olusuku olutema. Kakati abaana bano bonna bozadde ebitanyo bifugikawo. Kubanga twayogedde ku muwala tyafugikibwa ku Nakitende, ne twogera ku mulenzi tyafugikibwa ku mbidde y'ensowe. Olusuku luliwa. Ekitanyo kireka mu kipipa emulago. Kakati omwana ono atali mufugike era tafugika. Kitegeeza mu myaka 6 ajja kuba asiba balansi nga n'amatu agawummula. What are you going to do Vatican? Ngasibye n'enviiri. Ngasibye. Okitegedde kakati ekyo dini yakyogedde sinze kakati ekyo bwe kiggwa ng'abaana tosobola kubafuga atali mufugike nga Muganda tafugika. Kitegeeza nti okusamira kuno tikutandikira ku ssabo, ebikolwa by'ennono bitandikira waka nga wakazaalibwa mu mawanga gaffe. Kati olwaleero abalaalo bannannyini nte ne bw'aba tali mu byabufuzi akuba ente zaage n'anona mpenkoni n'anona yolo mudidi Kampala akuba ente zezi omwana ne batwala ku university. Kati abaffe tebakyayinza kusoma kubanga obuwangwa twabuvaako. Twalina olusuku olwa Kabaka, nga tulina olwa Uganda lya Ssajja, nga tulina olwa maama, nga tulina n'emisiri bwegityo gikyaliriddawo. Kakati obutaka bwonna tubwetunzeeko olw'okuba titukyalina nnono, nga tunaakuuma Buganda edde ku ntikko tulina kudda ku nnono zaffe. Bassebo ne bannyabo, zino programu tituzikola kunyigiriza muntu yenna, tituzikola ndi Jumba mukubira essimu. Noonya oddeyo eka ewammwe. Abooluganda mudde wammwe. Bambi eyabatonda nga munyiivu, asiba mu biwoba akaaba, yeewuunya abantu abatayiya. Laba abakoowoola nga yagaladdemu abatuma emirimu. Bambi abayita mwenna akyabaagala, mumweyunese bintu ataamye. Nze ndi mwana wa misambwa sirijeegaana, ndi mwana wa mayembe be bakuumyeka, mwenna enyumiriza bwe bulamu bwange era ly'eddembe. Wow, atugoberera tuli mu program tebayita ensi buko yaffe mu nsi tebankadde. Tunuulira ebintu ebikutawaanya w'oli, oba oli awo oyinza okuba toliiko akuloga. Okera ku makya n'oloota ng'oli mu kalina, n'okera ku makya ng'osisinkanye pulezidenti tomulabangako, n'osisinkana kabaka, oba oli awo n'olaba abantu ab'obuyinza ab'amaanyi ng'obalaba mu birooto. Olooto oyambadde uniform oddayo ku ssomero. Naye ebyo byonna omanyi nti birina ennono gye bikusindika ogenda otunuulire. Era obadde okimanyi nti bw'oba totunuulidde buwangwa bwonna nnono, kyandibanga kye kikusumbuwa. Banyi musiiba mu kyaki ku simanyira time service simanyi ki byonna bikole, naye oyinayo ekibbo w'ofukamira okoowola bajjajjaabo. Bw'obeera nga ggwe wooli nga ne kitaawo omwagala nnyo, manya ne kitaawo ayina eyamuzaala, ate naye ayina eyamuzaala mw'osikuka. Naye obeera otya ku kibuga n'okwata emyaka 18 nga toddangako wammwe kulima ku bijja, osuubira ogenda kufuna otya emirembe. Era noga nti buli ekijja e Kampala gwe bayitako mwenna babasuubiza obbasasula naye sente ne zijja gwe n'ofikka. Ebyo nno birina ennono gye bikulambika, kye kino kye tugezaako okutegeeza. Bajjajja bangi batulemeseza okusamira. Oba oli awo twandibadde twagala naye ogenda n'otuka omusajja n'akulambikira ebintu n'akugamba okusamira n'okusobola ggwe Lubaale nga wa bbeeyi. Amangu ago okuka akabonero ne kakulaga nti kirabika kyenzijjeemu kankireke, n'otuula olwo lwakugamba mu ddiiro ofuluma todda. Kino kiva ku ki Lubaale ddala kituufu muzibu okusamira? Lubaale si muzibu kubanga si w'abawalabu. Ekulani ng'osobola bana Lubaale bunga terusomeka, naye abantu bwe batandika olwogera baseka kasimu oyinza ogati bawalabu bennyini. Kitegeeza baatwala obudde ne baluyiga. Kakati ate ekikyo abajjajja mulekeraawo okutiisa abantu nti Lubaale muzibu, ate owaffe ye muzibu, kati atali waffe ye mwangu. Gw'ogamba otya nti ddiini gwe muwuliziganya olulimi muzibu, nti ate oli gw'otawuliziganya naye ate ye mwangu.
gwayogera n'ayogera ne muddamu kati Dini singa abadde ayogera Luzungu singa navudde dda mu ntebe kuba sirumanyi okiraba kakati gwogamba otya nti Lubaale muzibu Lubaale mwangu kubanga wakika kyaffe gwe twasamiranga waffe ow'ennono zaffe ow'obuwangwa bwaffe atubeerera ati omukalubu abasawo muleke kunyigiriza bantu nga mubagamba nti Lubaale muzibu Lubaale mwangu ekirala Lubaale ekimufuula ow'ebbeeyi Dini kati olubugo lugula mitwalo 10 kubanga mwatema emituba gyonna bwe mwamala okutema emituba abaana ne muva e Masaka ne muva ewaffe kana buli timukyayagala komaganya ajja mu Kenya amakomagiro gonna mwagagaana kati olubugo lwa mitwalo 10 ojja kumusanga wagenda okwambaza bifundikwa olubugo olugenda okubika Senkulu olugenda okubika Kabaka olugenda okubika omusambwa guno kati n'omusanga yeetaaga embugo 10 kakati ako kakadde ati ekyo ne kireeta nti Lubaale naye omuntu sooka omuweeyo ekifundikwa kimu asooka atereere asooka afuneko akalembereza ffe Dini twateekawo enkola twagala okuyita ku TV10 nti bassebo ne bannyabo okusamira kwangu ng'akusamiza amanyi kwangu atagenda mugambolingi bino bye mugenda mulumbe nze Dini mbadde njagala nkoleyo program kati olaba nakulinze wano naye ngenda Sembabule ngambye ogenda kusamiza abantu nze mbadde njagala ojjompeeyo mutabani wooku gwe mmanyi oli busy omumpa akwate kamera nkulage we basamiza Lubaale ku kamera kubanga ebintu ebyaffe mukweka byaki sawo bano tebakunyigire anti ebyo bye batya nanti ekibaleetera okunyiga bubbi tusomese abalala kubanga ngenda mu Lubaale ennaku 5 ngenda kubeerayo olwaleero olw'enkya nja kudda wano ku Sande ennaku ezi nga sinaaba sooza sibuuka masaŋŋanzira nga ne bombikira eka ndisenga kulana mafudde bamuteeka mu mochale paka lwennadda kati obwerende obwo bwenkumira Lubaale abantu tibagenda kuddamu kufa ku kiko ekyo bagenda kufa bakaddiye abantu tibagenda kuddamu kulwala ku kiko ekyo bagenda kuba bakaddiye bagenda kufuna ssente kubanga baava ewaabwe ne baŋŋamba jjajja tugenda kusamira ne neeteekateeka era programu ya Dini wano walisanze wajjudde abantu bagenze benkola nabo walisanze wano wajjudde kati abantu abo gye bagenze tugenda kumala ennaku ezo 5 njagala olunaku olumu ngenda kutegeka okusamira okumpi okwate kamera zo zino ndaga abantu okusamira kwonna kakati ojja kulaba ebintu ebyo nga Dini tobirabangako kubanze kyemmanyi ku munnamawulire anoonya facts ekituufu kiki jjajja Jjumba bw'obanga byogerako by'amazima lwaki tobindaga lwaki onkweka ennyumba ezo kale bw'obeerayo abalongo bwe tubasiba amayembe bwe tugakola nti ago tigatunulamu kamera naye kale mulageeko ebitundu 75 ku buli 100 afuneko watandikira bassebo ne banyabo ne mwekereziya waliyo ebyama ne muzikiti waliyo ebyama naye era abantu basaala abantu basaba abantu basinkana bafaaza wadde balina ebyama naye balya nabo naye gwe omusamiza tayagala wadde okuziika gwe omusamiza tayagala wadde ogenda ku mbaga nga ne bwogenda ku mbaga otuula ku katebe mmanju nga naawe wennyini weemanyi oli kikolimo tosobola kgenda mu bantu tosobola kwambala ssaawa tosobola kunaaba tosobola kusalako nviiri newe nfaanana nga bwe nfaanana wasamira n'okunaaba tonaaba wasamira biki Dini nyambala mu kifundikwa kya Dini wayambala mu kifundikwa kyo ekifundikwa kyo okyambala mu mboneka y'omwezi kubanga yebeera enkyusa emboneka y'omwezi oyambala mu kifundikwa mu nzikiza n'oyambalamu ne mugabogabo kakati mu mwezi oyambalamu emirundi emeka 3 kati katugere bwe tuti nti lwaki mu myezi oyambalamu 3 tokimanyi nti ono Lubaale mukasono kiwanuka ono musoke gwe tobamanyi nti abaana bano be baana ba Kabaka Wannema Essese tomanyi nti Kabaka Wannema yazaala Kyobe ekyomubazi bali gwe bayita Kibuka Omumbaale tomanyi nti Kyobe ekyomubazi mwana wa maama Nagadya mu Nkumba Nagadya mu Nkumba si ye mutaka oli gwe bagandi tunaagunya omwenge tunaagunya mitala ewa Bendegere omulema n'azina baali boogera ku jjajja Wannema kakati bajja wano okunona mwannyina Nagadya naga nti nze nyiza okuva mu Nkumba omwana wange gwe wawaayo ne bagenda bamuttira Embaale
mu bendiga ate si kwe basinziira kabaka bukadde bukooko okugatta Buganda nesese obwakabaka bw'essese ne babugatta babugattira ku kyobo ekyomubazi. Kakati ebintu ebyo byonna nti ennaku zino essatu Olubaale Mukasa mukulu nnyo, Lubaale Kiwanuka yalumya abantu omutwe, Lubaale Musoke yabalemesa okuzaala, Lubaale Musoke abakazi yabafukisa ku buliri, Lubaale Musoke yabaleeta okugenda ewa maama Nabukalu ensumbi y'amazzi nga tekyali wawaka, Lubaale Musoke aleetedde ebika okubeera abagumba, aleese abantu okuba nga timuyina dyeni emugenda ne mulowooza oyo yawasa senga kulanama nga tazaala kati bali mu baana bana basibu ne banyabunze nasamira mwatuwa ennaku 3 tyabo myezi 3 nga baawukanye ekyali kimwawukanya n'abasajja si butamanya kufumba wabula kufumbirwa ng'aliko obuyinza naye nga bafumbirwa si basamize kati gwe ekikuleeta okwawukana ne mukazi wo okwawukana ne balo oliko ebbanja kyova okwate ekkubo n'onoonya abo abamanyi n'ogamba jjajja Jjumba kansoobuke njogere naawe nze nnoba nze nfuna kino ne tutereeza omuntu okuba ne ssente teeka naye abantu batuuse okuwa obujulizi mbu yalidde akatogo n'agenda mu kanisa naawe obujulizi Katonda yakutonda akimanyi nti olina okulya basebo ne banyabo n'ogenda n'ofuna akagatto ka mutwalo n'okambala n'oga pasita mpa obujulizi nze nyambadde akagatto ka mutwalo awo we tutuuse Katonda yatutonda ng'akimanyi tulina okulya obujulizi bwe muwa nti mwalidde akatogo si butuufu ebyo byakukwoleka nti omaze okusaanawo mu nsi yo tokyaliwo kati ofuuse musabiriza so Mukama Katonda yatuwa basebo ne banyabo timuddamu kuwa bujulizi obwo bwa kisiru tutereeze ennono yaffe tusobole okuba nga tukola ensonga ezo nga tugenda okufundikira ekibuuzo ekisemba bangi tuzaala abaana abatali ba bulijjo oli n'akeera ku makya n'azaala empologoma mu kika kyaffe waliwo jjajja waffe yazaala engu mu generation ey'okusatu netujjaawo nange nenzija nenzaala omulongo Magobwe kati we tumala okuzaala abantu abo batandika okutuyita abantu abalogo kungu ne bakeera ku makya ne batugamba oyo mulogo n'abamu bwe babazaala babaddukako nadduka n'agenda ddala tuba tuzadde bizibu si bizibu obwo buyinza tuyina jjajja waffe Kijoloto omuntu nsolo w'olubereberye ne maama Nasanga Nassolo basebo ne banyaba ekibuuzo akimbuuza kiringa kimpi naye kigenda gaziwamu kubanga busomesa jjajja waffe Kijoloto omuntu nsolo w'olubereberye ne maama Nasanga Nassolo bafuga obwakabaka baabwe nga babufugira mu ggulu emukono ewali emukono gw'ensi maama Nambi Nantutululu bakazi Lwendo mwana wa kabaka Ggulu Musota Lumala abantu abo baatuula mu ggulu emukono ewali omusajja ewakyeyuna emirembe kibagamba nti ekisajja ekyo kyeyune ogenda ofuna emirembe ewa jjajjaffe Kisolo mumanyiyo mu busujju wasibuka emmandwa eyitibwa Muwanga abantu abo mu kuteekateeka ku lusozi Nyiize Tonda Namugereka we yasibira obusungu kati jjajja waffe oyo abantu abo tubeddira n'abagambye endyozi n'ettaano ebiwuka ebyewalula ebisolo n'ebinyonyi tulina ennyonyi gye bayita nnyonyi muzinge kyambadde ensimbi n'obutiiti kati eyo yennyonyi enkulu evaamu ennyonyi zonna kakati tulina ensolo olyo lw'ensolo luva mu njovu n'envubu envubu n'enjovu kwe baagattira olukalu envubu kwe baagattira amazzi enjovu kwe baagattira olukalu kyova olaba ti ab'enjovu jjajja mwe bamuyita mukalo ekambugu gwe mukalo guno kwe tutambulira era kyekitulesaawo eddiba nga tusaza ensolo obwamukalo okuggyayo omukalo ogwo kakati envubu bwe wajjajja kayita kawala ensaabwa ku lusozi Embazi wali mu Kyaggwe olukalu n'amazzi balugattirawa balugattira Bukasa ewajjajja Mukasa era we babuuliza nti ennyanja eradde nti ennyanja eyo singa teradde ate twalibadde tukiyitamu kyebava baga nti bweza bwa Mukasa kubanga tebalina gye bazaala mwana nga tebakozesezza amazzi ga Mukasa basabo ne banyabo njagala tugendeko diipu kubanga Ddiini Lubowa Saava musajja wa byafaayo
nange naze mu programu eno ng'ebintu bino sibisomesa naye njagadde okubalaga ennono kati ensolo eno bagga nti mungo timuli nkazi timuli nsajja kakati ekyateeka ensolo mu nsiko ffe kuzeddira bwe tuzeddira tutegeera nti abo baganda baffe era tubazaala gwe dokita agamba nti teri muganda oba muddugavu azaala nsolo tiwasoma gwogamba bugambi nti oli muyivu naye ekituufu nga tiwasomesebwa anti sayansi tiyayigirizibwa bw'agamba nti yasoma ekikula ky'abantu kati ow'enkono ennene ategeera atya bwabanga yasoma bw'atyo kati bassebo ne bannyaba okusoma kwaffe ffe twayigirizibwa okweddira enkima kitegeeza nti oyo muganda wange gwe yeddira embogo kitegeeza nti oyo muganda wo era bw'onoonya mu mawanga g'abaddugavu ffe tuyina ebikaffe ka omuntu avaayo naga nti nze saava noga nti oyo mwana wabambejja ono najja naga nti jjumba nomanya nti yeddira nkima oli naga nti lule nomanya nti oyo waŋŋonge kiri mu buganda bwokka gwali okisanze mu ggwanga kyeddala lyeggwanga eryogera olulimi olumu naye nga basobola obuteewasa kakati bassebo ne bannyabo ensolo zino tuzeddira kubanga baganda baffe era tituzirya era bw'oli eŋŋonge ng'oli wa ŋŋonge ng'oyubuka bw'oli embogo ng'oli wa mbogo ng'oyubuka kakati baganda baabo tubazaala ku lwa jjajja waffe kijoloto muntu nsolo w'olubereberye ekituzaaza omusota kuggyayo buyinza bwa ttimba ye mmamba nti olulyo olw'emmamba lwe lulyo olulangira oluvamu Ssekabaka Ntege Buganda bassebo ne bannyaba emmamba eyo nkulu kyebava baga nti abali emmamba n'amagongolo abali emmamba n'amagongolo baligalya era ffe mu Buganda mu bantu ab'ennono titulya mmamba tugijjayo lwa bulwadde kubanga emmamba ddiini egenda mu nsonga ng'omukyala bw'ali kati ku lukalu ttimba mu nnyanja mamba kakati ebisolo ebyo tubizaala nga tuzaala omulongo magobwe omulongo maama namambya kusalawo kakati ensolo ezo tuzizaala bwe tuzizaala baba bakwoleka buyinza nga bakuzaayo ku lubereberye olwa jjajja waffe kijoloto omuntu nsolo w'olubereberye ne maama nasanga nasolo kyebava baprofesa bavaayo ne baga abo baava mu nkima abantu bava mu nkima singa twava mu nkima singa twavaawo abantu bava mu mazike singa twava mu mazike singa amazike gavaawo bassebo ne bannyabo tuva mu nsolo gye bayita enkerettanyi nkerettanyi emizimu giyitinga n'abaleeteyo ndawula yali nkerettanyi bwemba musotamba bwemba mpologoma mba yali akyukakyuka nga nkerettanyi ffe tuva mu nkerettanyi enkerettanyi bwe zaavaawo yensonga lwaki tuliwo bassebo ne bannyabo tituva mu mazike yensonga lwaki omukazi mu lubuto lwe musobola okukuliramu ttimba mu lubuto lwe musobola okukuliramu empologoma mu lubuto lwe musobola okukuliramu engo omwana basobola omuzaala nga wandira mmeka bbiri tunuulira abaganda nti omwana kasowole bw'asoosa ebigere aba alanga abalongo era bwe tutamuyita kalanzi tumuyita nannenge oba tumuyita nakalanzi oba sennenge omwana oyo olusoosa amagulu abiri ng'alanga ndi mu kika ekyo bagenda kuzaala abalongo kakati ebintu ebyo mulowooza byakolwa bitya bassebo ne bannyabo baddokita muddeeyo mwetegereze ebitabo bye musoma naye mwani yabasomesa kakati omuntu bw'awuliriza olw'okuba mwajja kutta buwangwa bwa Buganda kutta nnono ezaffe nga gatimba tibamuzaala kakati nabana abasawo abaffere nga batandika okuva bakwata emisota bajja eribba gwe ddiri boze wano olabyewo omusota bassebo ne bannyabo n'abawaldirife bagenda bakwata mbabuulire ensolo z'omu nsiko muzireke muleke kukozesa bintu bye mutakyasobola obuwangwa bwaffe bonna babudaivatinga nosanga omusajja akutte ettimba gyetaddeko ebintu ebitasoboka muleke kubikola bwe muba mwagala okubikola mujje tubalage lwaki ttimba tumuzaala lwaki tutwala amagi lwaki tutwala enkoko ku ttale lwaki tugenda ku migga lwaki tugabula enswaswa mujje tubibalage oluvannyuma lw'okubibalaga musobole okutegeera nti kyetwogerako tukikola ki tukimanyi kale ensolo ezo tuzizaala baganda baffe yensonga lwaki tuzeddira kati bw'ozaala ttimba omulongo oyo bamusiba naye bwe baba bamusibye omulongo n'osanga nti omulongo oyo yazaalibwa ne ttimba abamu eddiba lya ttimba bw'ozaala engo omulongo oyo tumusiba
omulongo oyo abaamu eddiba lyengo wabula n'abakazi abaagala okubafera n'okubayaga nti nazadde amazzi kwabaddeko n'omuggaawo era nazaddeko netimba abasawo bakisitudde nga kinene nnyo kumba ayagala kayumbako kati ojja eno ne tusooka tukeberamu kubanga ajja kusibisa omwana gw'atazadde osange ono alemadde kubanga omusibye netimba gw'atazaalibwa naye bassebo ne banya bakaliraako bwe tulijja okunnyonnyola ku pulogulaamu y'abalongo naye eri baki kubanga abo baana baki balongo abazaaliddwa n'endegera ebbiri abazaaliddwa n'ettimba abazaaliddwa n'empologoma si bizibu oyo omwana bw'omuzaala mu lujja olujja olwo luba lwa buyinza naye batera kuzaalibwa mu lulyo olulangira kati olw'okuba nti abantu bonna mu bwakabaka byasooka kubeera ndyo zasooka kubeera bika okuteekawo obwakabaka bwa Tonda Namugereka kakati mwe mubizaala ne mujjayo ekitiibwa kya baffe empologoma ya Buganda. Wow. Emboozi mukwano gwange abeera awo ggulu musirikale mulamba akola emboozi tebankadde kati ate ffe tukola ensi tebankadde abantu be bakaddiwa naye ye ensi esigala nga bweri neebaza nnyo mwenna abatugoberedde okuva gye twatandikidde bw'otuula ne Jjajja Kabona n'ebibuuzo ebyokumubuuza ebingi bikubula nogakamuleka asooka asomesa abantu bategeere kuba olwaleero tetwazize mu kankikuwo kiddemu twazize kuyiga njagala nnyo okulaba era twagala buli lunaku olwa Sande waffe ku TV10 twaluwaddeyo okudda ku nnono zaffe ensibuko yaffe tujjanga kujja emirundi egiwera okwongera okukkiriziganya okulaba nti tuddayo ku nnono oba oliawo olwaleero bangi balina kye bayizeemu era nayo n'abatayagala kuyiga n'agamba ebyo temutubuulira nnyo ffe tulina ebyaffe omulembe guno tulinako kye bagamba tolina kyotugamba abo bangi naye okudda ku nnono y'ensonga esinga obukulu oba oliawo tujja kuddizibwa amaanyi gaffe nga bannannyini nsi eno neyanziza nnyo nsiimye nnyo ku lwa TV ennono saako ne TV10 nsaba enkolagana eno eyongere okugenda mu maaso ate toyinza nakoma abantu abatagenda mu maaso mu nkolagana balina ebintu bibiri ddiini baba n'ebigenderero nze ddiini ekigenderero kyange si kya ssente ekigenderero si kyabalwadde ekigenderero kyakubaako kikyendeseewo mukululo kigwendeseewo kakati bw'ojjayo ebyuma naye nze nina kyenjagala okusaba abantu nga sinnagenda wali bassebo ne banyabo ndabye kamera za TV10 toyinza zisuubira ndabye abakozi abazikolako abali professional ate nga basoma bulungi kyekigambo professional kubanga eyo kamera ddiini tosobola gikwata nga tewasoma tosobola eyo naye waliwo zoyinza okugerengetanya naye zino ez'abantu tozigerengetanya si bwe kiri sakisi kakati nina kyensaba puroguramu eno bwe muba mwagala egende maaso muyite ku ssimu ya ddiini ebyuma bino tibibeezekawo abantu bano tibabeezekawo nze sirina wenzija facilitation mbabuulira sirinaawo neekwatira mu nsawo n'eddiini amafuta gannema okumuwa kati puroguramu zino oluusi muzirema okuziraba nga naye yalemereddwa emmotoka gy'avuga avuga nnene kakati n'alemererwa okutuukayo talina muntu amufacilitatinga nejjumba tagenda mufacilitatinga kimala kati ekivaako puroguramu nga tekyatuwa puroguramu eri ey'ensi tebankadde naye nga naye gy'anaagenda aginoonya ate tagenda kunoonya nzekka kati njogedde ku bewalusi ojja kgenda okumulaba ng'atuuseeyo njogedde ku bano ajja kgenda okumulaba ng'atuuseeyo kati aba anoonya kontenti amutuuse gye muli naye nga situlina facilitator bassebo ne banyaba ab'obuwangwa n'ennono awo pasita wamuyitira n'amuwa obukadde 10 namuga ava ku ekyo kyonoona puroguramu zaffe neyeetuulira nze mbabuulira kuba nze mbimanyi era y'ensonga lwaki nasigala ku kamera ya nnono kubanga gye nsobola okwafoodinga naye n'abaana abannono oluusi sibasobola kakati embeera neetulemesa abantu abamu batukyawa nga timukyatulabayo olw'ensonga situlina facilitation bwe twogerera muzungu tukuba bitongole binene byetwogerako tibatwagala kyovola tibaagala tusembeza ku lusegere naye gwali eyo ofunamu kuba omwana wo mulwadde yeewalula
tomanyi gy'onookolera lubaale ofunamu mu bigambo bino noga omukazi ono yaŋŋamba omusota toyinza kuwuliriza puroguramu eno n'obulako kyojjamu. Nsaba mwogere n'eddiini mu facilitating puroguramu yange eno era nsaba basaponsa bwe muba munaayagala ebeerewo. Oba kye tujja okwetaaga okwongera okuteekako kwe kulaba olumu wono bw'otambula ffe tuli lwedde okutambula wotugamba nga tugikuma wotugamba nti leero tugenda gikolera ku lusozi bwe luti tulunyonnyola ebyafaayo byalwo nga tugenda oba kukampingayo wiiki nga tugimalayo obwo obusobozi tubulina tubusobola okutambula n'ebyuma byaffe ne skills zaffe naye ako kaabagambye kakulu nnyo kuba amafuta gaafuuka ekizibu mu Kampala wano era oyinza okwesanga nga oyagala nawe kumanya lusozi lusi we lufaanana era otegere na mikolo ki egyalukolerwako lwaki boogera ennyiize lwaki boogere wawanne lwaki boogera wano bwe wati weetaaga okumanya ebintu ebyo byonna ng'otambudde era ng'otuuseeyo. Tujja kuzza ensi yaffe tujagala ebeere senga tunaateekayo kubanga ddiini kano katono kankakubuulire abasawo bonna talifaalinga ku munno ate abantu bagende ewooli balekeyo ewooli naye nga watuuse emirinze mujjalulire we bayalulira ensi eno bwe tulitwalawo kamera zino ojja kuga nti tusaba kabona twongere tulambula ebintu nga watuuse mumayembe gambogo tonda namugereka we yasibira obusungu owali ejjembe eryo lyowulira ewali ennyumba ya Lubowa enkulu mayembe gambogo ku lusozi Walusi bwe tunajjayo ate abantu abatudde mu bifo ebyo tebasobola binnyonnyolera ate abatudde tuli walala abaali eri bagenda kufukamira kuwonga kati bafuuka basawo baayo. Okimanyi nti ekisse ebyobulambuzi byaffe ebyo ebifo bisobola okuba nga bikolera Buganda ensimbi empya n'enkadde singa babiraga abantu nti gyebiri. Kankubuulira olusozi Walusi luliko ebifo 11 kuliko ennombe 9 nga bw'olaba ebinnya ebiri 5 9 ebyo ebitaliimu mazzi ate ziri 9 ziri awo Walusi mu nnombe. Waliwo ekifo kye bayita ku nnyindo za Walusi waliwo ekifo kye bayita mu Bukiro owakira emyoyo egyo omusanvu bwenjogedde wa mama Nanzirinze waliwo ekifo kye bayita Buwanuka waliwo ekifo kye bayita Mirinze waliwo ekifo kye bayita mu Kireku bw'oligendamu ebyo puroguramu ojja zikolera n'omwaka mulamba nga tonnazimalayo kubanga teri kamera yonna yatunudde ku bintu ebyo nekola dipu nga bw'oli ojja kulaba ebyobulambuzi ebiri mu Uganda bwe tunaagenda ku lusozi Kagolo ka Kyomya bwe tunakutwala ennyiize n'olaba we baazaalira empologoma eyo ne bwe baazaalira Ttimba ng'obira abiyisinganyiza omutwe omanye abaana be bakulira mu lubuto emitwe tigiba wamu gyonna tegitunula eno omu bwakula bw'ati omulala akula bw'ati ewali omutwe wabeerayo magulu kati ojja kubiraba mu butonzi bwe tunaatambula n'enkulaga ekyombo ky'omutonzi ekyasooka okutambula ojja liwulira ejjinja nga n'okuyugumba liyugumba nga litambula amaanyi ga Buganda gakyaliwo era mmwe kamba buli teryasobola kusiibukula Buganda. Ayi kyetonde Katonda wanga gulu lisodde ne Serubaale guludde endoboozi lugaba wa byonna obudde bwe buno okwewonga gy'oli Saalongo twongera okuwonga TV 10 Ndono TV nemuweerezaawo Dini Lubowa Saava naye ayagala ensi ye naye yali agadde okulya kasente bambi awulira buwulizi ng'ekintu kimutumye nti genda olaga abantu amazima. Saalongo Dini talina musango wabula ayagala okutumbula ensi yammwe n'eggwanga lyammwe. Nkowoola jjajja Kitinda naawe jjajja n'abatindira mwongere okumukuuma mu mutindiro olutindo. Nkoola jjajja Muwanga naawe jjajja Nnaabawanga nkoola jjajja Musisi naawe jjajja Namusisi muwonga mwaliro gwa jjajja Ndawula ne jjajja Nandawula oyo Sserulyo Lulanda yongera okumulandiza okubeera obulungi muwonga mwaliro gwa jjajja Musisi ne jjajja Namusisi oyo nannyini kusimula bitonde jjajja Nkunda Akiziba Nyabuti Nyabuzaawula Luba olwakabombo birigwa ne bigwa Nyakaato Nyabusi Kimuwanga Nyinabanga Nalubaale Muzuula Nkonya Takala kwebyo era gwe Keemala Nnyalwemala kati Nyabuti Lukoma Nnalukoma Katonda w'abajjajja akuwa omukisa era akukulembere ensambu egyo gikukuume ekyobugagga kyenyinza okuwasiina kirala kuba bannange bonna benkola nabo Brian Mutalwa Regan Kasozi Faruk Mulekwa wamu ne Ronald n'abalala betwaliseeyo tweyanziza nnyo tweyanzeege era ne tusaba mwebale kutukyaza n'embuga eno yonnyini naffe tugyagaliza ebeere n'emirembe n'okulaba ng'ate era eyongera okusomesa eggwanga n'okuteeka buli muntu. Wano tewaliwo nti kyakusamira kyokka era osobola n'okujja for consultation ne weebuuza ku ekyo ekikumenya
omanyi bagamba empewo enzibu ng'oyinza okujja nga omanyi nti wano olina okukolera ensonga zo ate zo ne ziga nti awo twakutumye kwebuuza ogenda zikolera wagundi n'obubaka ne babukuwa n'ogenda bulungi. So tusaba ku lwa Katonda n'ensi yaffe okwongera okuweereza Buganda saako n'emirembe okubeerawo. Tujja kudda n'omulundi omulala mwena abadde batugoberera mweraba ayisa abasajja Kabaka awangaale.